Honorable Medard Lubega Ssegona Akaaye Buno wa National Unity Platform atera yombaka wa Busiro. Ono avuddeyo n'atakaka eri General Kaguta Museveni mutabani we mukyala we ab'enganda bakona ab'emikwano olw'okubanga badde baze eggwanga Uganda. Bali ku baana ba Uganda basiba batta batulugunya babba buli kyabugagga kya Uganda balowooza nti nno byabwe babyewanga famire ne batamanya nti waliwo bannayuganda abangi abalina okuganyulwa mu byobugagga by'ensi eno wabula bo babifudde byabwe nga famire. Kati nno ebigambo byayogedde leero bya busagwa bya bukambwe nsaba osooka obiwulire ate tulabe ekiddako. And I said a part of it, that Museveni has misruled this country. He has promoted sectarianism, he has promoted tribalism, he's thinking about his family, it is about him, tomorrow his wife, his brother, his son, his daughter, son-in-law. Okay? Who is the chairman of Makerere University Council? If you are following and you're a journalist, Edwin Karujide. Who appointed him? His mother-in-law. And you get Dr. Kajubiri, she was an Education Service Commission. Who appoints her? Her sister-in-law. And that is not embarrassing enough for you. Museveni is embarrassing this country. He's embarrassing the dignity of our modern state. That's not how modern states operate. That, you know, his son-in-law must have a budget, money in the budget as an advisor and then promoting a particular crop. Then the other son-in-law must be doing this. Then his wife is doing this. Were you not embarrassed last time when your neighbor had to deliver exams from State House? Maybe as Mama is still reading, then they remind her, Mama, I made a CD, and then she runs to her kitchen. You know, we must have some level of decorum for this country. Hey, Mama, obutungulu tewali mugambe Natasha agenda atugulira obutungulu, ye director wa welfare. That thing must stop, even to my sisters, Natasha and group, to my brothers. Of course, I will painfully say I'm not embarrassed to say my brother Muhozi. He must also go do an introspection and tell their father, by the way, no, this looks ugly, don't do it. Don't appoint me. You can give me money even when I'm not in this position. Show some semblance, some mask. Put some mask. Medard Lubega Ssegona Akaaye Buno akulaga nti General Yoweri Kaguta Museveni engeri gy'akuttemu eggwanga Uganda biswaza buswaza bwe bamaze okwegabanya ebyobugagga by'ensi obukulembeze bonna ne babwegabanya kati ate akyogerako musango oyo ayogera nti bannaye ebyobugagga by'ensi byaffe nga bisaanawo twagala kukyusa bukulembeze tufune oyo anaagabanya ebyobugagga by'ensi byaffe kyenkanyi oyo bamuwamba bamutulugunya bamutta bamukolako effujjo lyonna agamba nti bannayuganda ffe tulina okweyamba okwejja mu mmeesi eno antuwuliriza. Torture, state-inspired murder, ebyo biweetaaga ffe abakutegeerera bikubuulira nti ekyo tebakikola nti gw'otokkaanya naye obukwata n'omuvunaana ng'amateeka bwe galagira. Well, but they've denied that. What have they denied? Yes, the other day I was with other journalists, sections and others. And they are kumala omwaka mulamba nga tolina kyobakoze ekyo kitegeeza waliwo ssekabaka omu gwe batubuulira mu Bible. Torture, what you call state-inspired abductions, and others. And they argue that these are done by individuals, not the government they are leading. Era ekyo kitegeeza okukaddiira mu buyinza n'oggwawo nti oyinza okubeera pulezidenti w'eggwanga abasirikale bo ne bawamba ne batulugunya okumala omwaka mulamba nga tolina kyobakoze ekyo kitegeeza waliwo ssekabaka omu gwe batubuulira mu Bayibuli nti yali atudde ku kasituulu nga mukambwe nnyo ng'era ensi emutya kakati nga batya n'omuzuukusa balowooza yeebase batya n'omuzuukusa okulya batya omuzuukusa okunywa caayi
nga buli amuleetera caayi aleeta asooba n'ateekaawo, w'emmere n'aleeta ng'asooba n'ateekaawo, bw'amala n'adduka mpola kubanga omukulu ayinza okukusimukirako. Naye bagenda okulaba enkuyegeza amala kulya katebe nekagwini balyoka bamanya nti omutaka yagenda dda. Bw'oba nga oli president wa ggwanga njagala kuteebereza nti omanyiiko ekitono ku kitegeeza okuba president. Commander in chief of the armed forces. Armed forces ne ziwamba abantu okumala omwaka mulamba n'abamu ne batadda nteebereza nti baabatta nga gwo presiding over nga Embuya barracks ku kitebe ky'amagye ekikulu waliyo torture chamber wansi mu basement nga president ogamba tokimanyi nga bwe baakuba Bobi Wine wabatendereza n'obawaana bamukubye bulungi nga bwe baakuba omunnamawulire ne bakulaga ekifaananyi nga munnamawulire ayambadde ne kajaketi k'amawulire alina ne kamera n'akola bw'ati President Museveni nali mulaba n'agamba bannamawulire era nammwe muntabudde badde ngenda kugamba ekigambo ne ndowooza kiyinza okuba kinene ku ggwe kikususseeko ne bamukuba President n'agamba oba Museveni n'agamba President Museveni oyo gw'ogambye n'agamba nti baali balowooza bye kamera ye bw'obanga oteebereza omuntu nti abbye kamera ng'afukamidde wansi awanise emikono okuba mukuba oba bakwata mukwate. So njagala kukusaasira ggwe n'okukubagiza bakukkiririzaamu bw'oba okyalowooza nti Museveni alina ekigambo eky'amazima ky'ayinza okukugamba. Akabenje bwe kaba kagudde n'ayogera eky'amazima kwe kukkiriza nti binnemye babikola naye simanyi. Ekyo kiba nga essaawa bweyeetooloola bwefa waliwo etuba ebeera entuufu. Kakati waliwo ebeera entuufu ng'enjuba yeetoolodde essaawa ne zituuka awo essaawa we yafiira. Kakati ke kabenje Museveni wayinza okubuulirira amazima nti bye bakola tetubikkirizaamu. Ekisooka ng'ekibiina era n'ekirala kwe kugwa ebigezo ani yamugambye nti ffe twogera ku NRM nti yewamba abantu. Ffe tugamba gavumenti ye, tugamba ye, tugamba famire ye, tugamba majeege kubanga yagamba gage. Tetugamba kibiina kya NRM. Ekibiina kya NRM kirimu bano bammanga, kirimu ba directors, kirimu ba shareholders, kirimu abakozi, kirina n'abaleebeesi. Kati bonna bw'oba bagasse wamu n'obawaayiriza bw'oba bagasse wamu n'obawaayiriza nti NRM yewamba abantu ndowooza oba ogudde ebigezo. Medard Ssegona Akaaye Buno bw'ava ku ekyo engeri General Kaguta Museveni gy'atulugunyamu bannayuganda gy'abakolako effujjo eyandibadde abakuuma yandibadde aba protection obuyambi nti asoose nabba ebyobugagga by'ensi byonna n'obukulembeze n'abuzza mu famire n'ebyobugagga n'abizza mu famire. Bw'amaze okukola ekyo n'akwata abo bavaayo okubanja ebyobugagga ebyo n'abatulugunya n'abasiba n'abakolako effujjo lyonna n'abatta n'okubatta. Kati n'ekyo bw'akimaze n'asalawo ate kati ne bannamagye bonna be yalwana nabo bangi abakozeeko effujjo, bangi abasibye, bangi abatulugunyiza, bangi ebyobugagga byabwe biweddewo, bangi bafudde mu mbeera etategeerekeka kasiri eggwanga n'abalala bangi. Kati nno awo watuuse nabo abataddeko akazito mwalaba Katumba Wamala muwala we yabifiiramu. Ssegona kasooka atugamba ensonga zino nabo ng'ayogerako nga ategeeza abasirikale abo abalwana ne Museveni na abo abasirikale abali mu UPDF nti beegendereze ajja kubalya. Ekirala ffe tetutya kwogera bano singa banaakuba mu ngalo nga njogedde byenjogedde court martial. Babuulira omusajja yabalekerawo akakookolo ak'okubatiisatiisa nti mwe bwe mwetaba mu bino court martial mutabani we nga tannamutwala atambula ng'amenya amateeka, atambula ng'aniigiina, ng'akola ebitakolebwa bajaasi, ng'amuwadde amagye gaffe, amuwadde ssente zaffe, amuwadde ennyonyi n'emmotoka, byonna agenda akola ebyobufuzi. Era bano ne bagamba nti bo basanyufu. Obusanyufu bwammwe buteekwa okuba nga bwetoolera ku bintu bibiri. Ekisooka nga muli bawulize ennyo, bwe kitaba ekyo nga muli bajja. Ze babuulira. Bwe kibanga mu musaayi gwammwe n'amagumba, mufuna essanyu. Muli bawulize nnyo, bwe mutaba bawulize nnyo, mubeera bajega.
katuwerekere mulwanyi munnamu mutambuze munnaffe gwenzikiriza nti muwanguzi munnaffe nga twogera ebigambo eby'amazima kubanga bayibuli yatugamba nti amazima gali bafuula ab'eddembe. Nze ndi musajja mukristaayo nakkiriza Katonda ogw'okubonaabonobera musajja nnyo bameja mbayozaayoza naye mbagamba omuwendo gwammwe tegwandikomyawo. Muddeeyo mutunule mbe mwalwana nabo mulabe abo bakomandinga olwaleero mweteeke ku minzaani nabo mumbuulire oba mwenkanankana naye era musigala mukuba mu ngalo ku lwammwe omukono engalo zenkubira mu 7 enkubisa omukono gumu si mwenkanya mulyaza amaanya mukuusa mulimba saagala gamba nti mubi kubanga budde buzibye. Yeyagaliza yekka ne famire ye akati wabaliwo abadde bagamba bagambye nti Ssegona akomawo ono yabalimbye sikomawo. Ebigambo bya Medard Lubega Ssegona Akaaye Buno mubaka wa Parliament owa National Platform wa Busiro South, Busiro North, Busiro South wa Busiro akubuulira engeri mu Museveni gy'ayonoonye eggwanga Uganda ng'asoosa obuyinza obugagga bw'ensi byonna n'abiteeka mu famire ye, omwana, omukyala, abaana, abakoddomi, abakoona b'emikwano n'abawa obuyinza n'ebyobugagga bw'ensi ab'oluganda. Bw'avudde awo okuba nga abibagabudde gold mines zonna zaabwe, ebyennyanja byonna byabwe, ettaka lyonna lyabwe, menye ekindege ki buli kyabugagga ky'omanye Uganda kyabwe bakigamba nti kino tukiwe Sodo, kino tukiwe Sale, kino tukiwe Muhoozi, kino tukiwe Mama Janet, kino tukiwe Gundi, kino tukiwe bwe batyo ne babyegabanya. Bamaze okubyegabanya kati gwe vaayo nyege ekigambo n'ekimu ovevenga ekigambo n'ekimu timutufuze bubi mubbye ebyobugagga nga gwe bakwata be baana ba National Platform, baana ba Nankyukakyuka, baana ba People Power abawambibwa ababuzibwawo enkya n'eggulu lwakwogera mazima nakubanja lwaki ebyobugagga by'ensi mu bitadde mu famire emu ng'ate abannayuganda tuli bangi awo gwe musango. Awo bw'avuddewo nadda ku bannamagye okubatiisatiisa okubatemulamu ono n'atemulamu oli natta oli natta ono nabo n'abateeka mu katuko okutiitiira nti bw'obaako ky'okola ogenda mu kooti masho gwe tujja kuba masasi naye ate mutabani wali mu kukola nsobi amenya ssemateeka tannakuba masasi tantwalibwa mu kooti masho. Obuvunaanyizibwa busigala buli mu ngalo zaffe. Ffe tulina obuvunaanyizibwa obwo okutaasa Uganda yaffe, bannayuganda mwenna gye muli. Tuveeyo tumenke, tuveeyo twekyawe, tuveeyo twekyange, tuveeyo twekalakaase, Uganda etereere efune emirembe. Mbaagala nnyo, Omukama Katonda asaba bankuumire, tujja kuba tuddamu tubigambe ebigambo. Mweraba.